tegeza ogenda kutwalira otwala ugenda leta ambulance kwa twate tukyakusobola ne wantu nakukwatagana bulungi tukutusa ku Emirates kuba yanganye fly Dubai netumutwala ku Emirates era utagala fly Dubai tayagala Emirates tayagala Uganda Air abana Uganda ya bamukyankalanya oyagala Uganda Air kati akyusizza nyonyi yansi yange wati sijagala akastakyusizza oba Emirates nitagala fly tugenda bookinga ticket Kanyike asobole okudda mu family ye nenga n'aba family tubasaba Allah abagumye buli kintu Mukama Katonda yakireeta yakijjawo Kanyike wanaaba asazeewo okudda era ajja musobozesa akomye wakole ng'ateredde naye buno obudde obulamu bwe bugagga Kanyike temagamba nti agenze kitegeeza alina okutaasa obulamu ku buno obudde siri bulungi kwogera bulungi naye kati tumutwala emmere gyagala okulya ya mu hoteeri tayagala muntu kumuwa mmere takyesiga bannayuganda buli munnayuganda abanaye tukwaniriza akatweyungako amanya yenze Nyondo Rozet naye nga tuli basanyufu olunaku olwaleero banaye tulina omuntu waffe gwe tulinze era nga omanyi ebintu bye bitera kubeera bya kusurprisinga alina omuntu wala okusurprisinga kaseera kano banaye naffe twamubuusizza tetwamugambye banaye abalaba show yaffe yagwe yakanyike mwagirabe yamwanyi naffe tugezezza kwagala okumufulumya dde waka naye ng'akoze eki ng'agaanye naye twebaza Mukama Katonda bwe twakola intro yamine twakola program eyo Kanyike yali mu mbeera mbi okutwaliza ewamu ate nga n'ekirala yalinganga abulaabula okusinzira ku bantu we yateranga okubeera ali wano olwaleero enkeera abuze taliiwo naye twasaba Mukama Katonda Kanyike amutukuumire wamu naffe abeere we tuli tubeeko nekitugusa olwo nga Hope Shifah mpadde ka message nangamba Rozet omanye ekiriwo nti Kanyike oyo tajja kutakola kitabamenya nze nja kujja ate nkole ki mbere nga musisinkana naye temugamba muleke gwe kyemba mukola mumukuume nga waali nze nja kujja nkole ki munone mbe nga muzaaye waka era Mukama Katonda ayina ettendo w'amaanyi Kanyike ne tubeerawo naye tubaddewo nga tumubuzabuza mpola tumukuumirawo ffe nga tumanye ekyaffe nti Hope Shifah akola ki ajja era nga Hope Shifah ali awo mu hotel wano wenyini wetumulindidde so Kanyike ali mu motoka somewhere tujja kuba tuli awo Hope Shifah ng'ayingiddewo I don't know how Kanyike we look ngalaba Hope Shifah kubanga kyensuubira tamulabangako naye nga ffe yatugamba mumuleke nze ngenda kujja nja kukola ki nja mutwala ewaka era Hope Shifah yakimeekinze wali wane Dubai tumulinze waneeno banaye mwongere okusubscribinga ku Nyondo Media mutufollowing mwe mwina abagala waka waffe abamusimba mwebale nnyo mwebalire ddala mpozi ne kuweewunyisa omwagalwawo ne Hope Shifah mugende masubire nga musubscribinga mugoberere kubanga emirimu gye tukola of course naffe tukiza nti gy'amaanyi tuli ne mamu Dubai akoze obulimu gw'okubanga ate Kanyike ono embeera egenze ekyuka alabika bulungi mujja kumulaba embeera gyalimu akaseera kali saawa eno si gyalimu naye nga mamu Dubai akoze ky'amaanyi nnyo of course ne Farida abaddewo banaye mwebale nnyo mwebadde mamu Dubai kabatule ku salaamu nga bwe tulinda ate Hope Shifah ayingirewo njagala kulaba Kanyike agenda kutunula atya namutegeera mumanyi oba Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alaiba Nyondo Media mwenna tubalamusiza kwena jemuli abala Hope Shifah na kawombe bale muwagire singa Hope Shifah teyavaayo ono line kugenda wa Hope okumubeera nga amusurprisingira basanga tulekyandi baddewo Kanyike kudda Kampala naye twebaza Allah nti Kanyike olwatuka mikono gyaffe teyaddamu kubula paka nakusaa kano kutuli naye katulende tumukweko surprise ati nenda kutali bubi ali fine mo banaye kati nange Hope Shifah ekya surprise nange kati nkiyingiddemu so ngenda ku surprise nga someone with somebody tola kusalamu mukwano Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh banaye mugamba mutyeyo nje baleko je mutusaake engalo gyonna gibatambulire bulungi bane n'abali mu kusiiba musiibe Mukama yamanyi ky'anaabawa amina bannange tetumanyi Mukama yamanyi engeri gy'akolamu ebintu bye naye yakikola n'atutuusaako Kanyike ne tumulaba we yali kuba bambi bazadde baali beeraliikirivu mu mbeera yonna era tufubye nnyo okulaba nga tubeera naye wano we tuli n'abaali bagamba nti Kanyike abula banaye ffe tetufunye ku Kanyike nti tumufunemu obuzibu maanyi ga Katonda oba tawanya tubuzeebuze nedda banaye muntu mulamu naye kati tutuuse ku nkomerero kubanga kati
kintu tukigadde. Salamu alaykum. Hope Shifah agenda naye wa alaykum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh. Yazuza Hope Shifah je bannange. That is how local I can be. Yeah, thank you friend. I just like your ways. Ana abantu bawuliza bubi tokkiriza abantu bubi. Ate abakuliza obubi abayasinga ennaku. Kati ayagala mwembi. Mutambye muleke kimu. Kanyike ani abeera gamba mugenda kufa. Anti mwagera temuteekayo ennamba ye. Kati yayagala okwogera nonsense. Naga amaloboozi tegeetaagise. Wabula go geetaagisa. Banda wano bali tutaddeeko. Thank you. See you in the evening. Please always ngende ddala. Tubakusikiria ali. Nedda tebasobola n'abakuzenga namusamu. Mannaali. Mukama olaba tuseekako bwe tuti. Kadi Shifah atoba yamuwa obuliri. Of course twagenda ntukolamu ensobe tuteekako ennamba ya Kanyike ku ki. Okitegedde nakitegeera. Kati bwe manya awulire kati anti manya kati olaba bawanze no sense. Bakampa abasawo abaganda nga 8 gye ntwala Kanyike ne bampa chachi nnyingi nnyo ne bampa basheyi bangi nnyo n'abasheyi abaagala omukubirako obulango nti yateredde nabo bangi nnyo. Era nze n'ababadde bankubira nga banga batogenda Uganda. Ne Brian nze manyi obuzibu bangi bajja kuttira eyo. Kati bo babayinga ono kyayogera. Dwadde nange nkibayinga but to a certain extent. First of all, Brian, nze bwe mba njagadde omuntu sikweka. Kyokola banyina emikwano mitono naye abatono bennyina tebaagala kunfiirwa. Ndi real. First of all, olina ebintu by'olina osooka okuacceptinga mu bulamu bwo. Ng'omuntu kyo tukyogera babiri. Njayita mu ngero but if you know you know. Gwe manya nakozeeko enough research. Kati there are things you have to accept nokkiriza. Nange Shifah nali nfunyeeko obuzibu naye nennyimira ne ŋŋamba nze Shifah nakawombe buno obuzibu mbulimu kati ono yenze naye nvuddemu ntya. Ebintu ebirina okusooka Brian to accepting ye treatment esooka. Eddagala erisooka liva ku bwongo wano ne ku mutima. Nze nyina abantu bange bimanyi okujjanjaba nga simukutteeko nga tamize na panado. Lwakuba ebisinga njagala kwogera nabyo naawe nga tuli Uganda. Oba nga tuli ku nnyonyi tugenda ge mazima bingi nnyo ne mbitegeera ne siyagala biteeka ku social media. Era bye sitadde ku social media bye bingi ku byalabibwa. Netsoke tukkirize ekisooka yagala obulamu bwo omanye nti just omuntu yekka akuwadde obuliri nti weebake eyebeera Katonda abeera akuwadde mukisa kwongera kubaawo. Just omuntu nze okusharinga omuntu n'obudde bwange nti bane buno obudde mbuwadde omuntu Brian. If I can open my WhatsApp n'olaba message ate nga buli message ebe mpa ssente ziizo olwokuba ndi free nalwanyeeko and this is the first phone ate n'endala gye sikwatanye erimu message nga 5. Kati okuwaayo obudde ne ŋŋamba bannange ekintu kino kankiwa obudde saagala nko kumisinga kolyo ne bw'oba onkubidde I call back saagala nko kumisinga message yo ebyaddala. Just ekirabo ky'abantu bano abayimiridde wano ekyo kyokka Katonda aba akwagala nga tunagenda ku birala nti nze Katonda namukola ki naye era wetunyumiza mu kkubo lwaki tetunyumya nga tugenda. Mani atira okukyogera tunyumya nga tugenda oba tunanyumiza eri naye ng'ensonga enkulu banayo balenyo baddala kujja Shifah. Nze neewunyiza omutima gwo katugende nga sinakola birala byonna njagala olaba ku bakyala. Nakwata ka voice note ka Brian nenkateeka mu tiimu Shifah ne mbagamba baana mmwe mu WhatsApp group yange ne mbagamba mu nsi bw'olaba ng'omuntu akuyitako bw'oba olina akagaati ka 5 kamuwe. Brian yampa voice note nga simanyi bw'aseka siddanga mumuwulira ssanyu lye nga Brian yampaanira ekindaazi n'obuugi. Nyina voice note eyo nakaaba n'amaziga we nali yagamba Shifah nsanze bamuzira kisa bampadde ekindaazi. abakyala abo babeera njagala kubalabako era ndowooza mbawe kamere nabo gye tunakikolamu kugenda wali eri wansi.
katukole tebambi njagala mbabuuzeeko nange kamba kubeko surprise. First of all, tugenda tuba surprising. Akataliko ku matooke. Ng'oli serebu, baserebu bafuna opportunities. Baserebu bamanya tusaasira. Baserebu. Kuliko agamama Dubai n'abakyala abo. Kubanga nali nakateekayo video. Ng'era bampadde nteekeyo Brian tebamanyi wa wamusanga tebamanyi mba ndi awo nga bankubira bateekamu ya time waabwe ne bankubira essimu yali natuuse nga buli simu ye Dubai njikwata mbamanyi eri Kanyike Brian nga simisinga call za Dubai ne bweba emisinze I call back kati abakyala abo tetumanyi Brian waali tutaddeyo obutesi tulabe bambi balaba Brian I still have the wound. Era simanyi na linnya lyabwe wabula nateekayo nti with Brian nti bali ne Brian ne bakuba kaserefi baba ne banga Shifah siyo n'omusajja gwe walaze ku show yo konze mugazi yemu ne baga titwagala atulabe ne bagera mukwata empola mugezi nnyo abakyala bali wansi ku floor yaba ne bangamba Shifah katumukolere ki konze mumuwe ebyokulya buli kyayagala tebansaba nko wadde 10 nali newaddeyo nti neze jabba wakasente mu bibale kunze banange tebasaba nko wadde sente bakitegedde nazze muno batya n'okwogera nange ko bamanyi sisobola bambi balaba Shifah we balenyu badala bana ndi musanyufu nnyo naye omukyalo ono bamuyita mamu Dubai omukyalo ono mukama yamuwa omutima guli golden like seriously mambi byakoledde omwami tujja kudda okubiza ku kamera kola kikola kira kuba sometimes Kanyike na disappointing amuko byogere tusoke tugende wabali nga bwetunyumya simanyi interview mugenda gikolera oba yeno interview simanyi akatugende nze byange biba riyo nkikubirayo oba olinda kwetegeka ffe tutandise nsima sagala gamba nsanyusa okulabako banange entunula eno nenaka kuwa akafaananyi ka essimu yo neebula nabadde mubuuza kati essimu tugenda kukola tutya omukyalo ono gwolaba yanyambaza nja kuwa akafaananyi ka soke tumuvinge ndabe ku bawala bali sisobola simanyi nakumanya esaawa zino abawala abo tebaliiwo baliwa tisuubira nti bwe kubanga bakolerawa batera okubeerawo okuva ku makya paka ssaawa nga 8 ez'ekiro nedde ez'emisano anti kati laba zino mmeka 11 kitundu kati tugende ninako essimu yaabwe awo Rozet gwe bakubire nga sinza nga sinza akubye ninako essimu yaabwe awo tubakubire tubagamba surprise kubanga Shifah utakulia surprise okuja kwebade surprise naye nze amuhappy okuba nti yazze bannange ekyo nakyo obanga obadde ogiranga n'ombuuza nti bane Shifah onimba kati lwaki mba nkulimba nze ne Brian Katondo yino mwagala okimanyi ekisookera ddala Brian wano waali ali mukakangubanguba because of the love yesookera ddala mu byonna era bw'olabanga omuntu mu nsi oba ayina ewamuluma soka omuwe keya yesooka omanyi oluusi mu ddwaliro tuwona keya nga tebalina tukwata nako kati keya yesooka eyo neggwa Brian yali tayagala kulya baŋŋamba amira amakerenda gwe manyanze buli wabadde ayimirira okumira amakenda nga tagala kulya kalina kyayagala naye ng'amira empeka ekyo kwekyawa bulamu bwe ngezaako okujjukira kiki nze olaba mmira bumezi panade extra weeno nempuliranga n'omusujja gukakkanye nga gwe nina batunda abo mandazi wansi then kati walaba abakyala abo waliwo obategedde we basooka okundabirira ennaku 5 nga mama Dubai tebasinaba kubalaba for 5 days tugende bugenza bwe mbagamba bane mumukwate ng'ekyatika ne bw'abanyiiza temumuwakanya you just accept and say yes ekyo nange wakingamba nenda gamba mukamakyala wangamba manyi Rozet kyetogola n'awakanya Kanyike kyakukakiza bukirizi munaye nange bwentyo wenkola kati sisobola kukolagana na muntu nga simaze mutegeera oli mutuufu amuzuula nno Shifah sisobola nga ninga amulabye
Katonda yampa talent eyo njebaza. Chenewunya wecho mulabangako. Oba kifono kya kwanza wangamba Rozet nkwagala kitu kimu Kanyike kyakugamba. Konda bugonzi yes. Kana akasino wakubadde mama Dubai yangulidde simu endala naye ate kano kenalina. Nedda nyina contact y'abawala abo by the way. Bampadde ne message ne sijiri. Olaba nabatekako with Brian restaurant Dubai. Nenga yakubako. Yiyo yakubako ye Dubai. Bakobireko. Kati gwe bagambe nti obanoonyanga gwe. Oyinza no bagamba. Ono yaba bakubira tugamba Rozet bagye kitegeera. Ono yaba yogera. Tokubira ku yange. Ono sigo. Mbadde manyi Rozet abagambe. Bagenda mutegeera bayine namba ye. Yatuzeeko naye mulowooza aliyeyo. Bayine namba ye. Anti yalaga nti anoonya Brian. Batandikira bagamba kati mwe muli ludda wa. Gwe balaga onoonya Brian yabuze. Aliyeyo nzijaawe. Wadde gwakubye kiri oke naye ki. Nze nno ne laptop. Bakubire bambi tubalabeko. Nze njagala nnyo bye bintu bye njagala olaga. Bwe bityo. Ne mbagamba temumulaga nti mumukutte Serefi agenda gamba. Hello. Jabaleko mukwano. Kale niyo naje. Dia ono Rozet ne mwatulabiddeko Kanyike nga atubuzeeko. Ani? Kanyike Brian atubuzeeko mwamutulabiddeko. Bana ono Rozet kati mamuluda wasaawa eno. Tuli waneno ku Gondo. Ku reception one. Awo ku Murakbat wansi Awo ku Murakbat wansi Bambi mbegayidde mikwano mbadde nsamugira munoonyiza akawo nga naffe bwe tujja kawo bana nga atubuzeeko naye kanzije kati. Kale kanzije kati mukwano. Mwebale nnyo okufaayo. Kiwedde. Tekiwedde wali. Naye olabye okulimba okutali kwangu. Olabye mpitamu. Webali batunda amandazi wansi ne manya nti Shiva inspiring nnyo oli mugezi. Kuragezi. Okisabiranga Katonda. You just stop. Kisaba kweva abayama. Katsoke tugende binge bambi balabeko. Bwekivaawo. Bwekimala balabako tukawo. Nga tugende kubali nkulira. Ne kusania. Leero lwamu. Bannange nasimanyi ngenda kugamba. Kati amaaso kusiba musipi. muno. You need antivirus. Oba tunagisasulanga busafuzi? N'okundi eriibwako? Yes, zero card. Ne mamulaba amazzi. Nkwata waggulu ati kulemera kwata wansi. Nina nenda banyengera ne baseka. Era kumanya abula kulengera bangi. Katika kamba kubi. Nina ngamina bano brand, mtumanyamba tulina.
ninga balabye wali webali atugende bugezi kasa webali tugende bugezi amatoke ajja kwetolola tugende tukakulire wali nabikuweereza kusomya okuba kati simanyisaawe just voice note wano bwegenda wayeta wanyo oli muto kati awo just mukimu Fizitue aliwe yankubira essimu ali yankubira essimu nambeza kaserefika Kanyike nayo gena ne mumbuuza Shifah kino kikole tutya Shifah kati Kanyike yabudde ate kati yatambudde ate kati naye tumuwadde weebaka nga ye teyeebaka bajja simanya mukola byaganye yagamba okulya ayina bwe yasooka nonywesaako ssebo n'anywako ono gwe yasooka nagambifuna bwendi nesente ozimwa kabaziteekaawo nzija kujjandikijawo ono bwe yanywako omukyalo oyo naye abadde bambyapangayo tuddiramu lunaku badde mubaza okulya ate nga takkiriza zikwata mu ngalo ngateeka wano nange mulaba nagambye sisobola kuva mu Dubai ngakweyanziza bannaye Kanyike banobola abampanga amandazi olusinendyako naye mumulaba nti mumanyi ekisooso mutereeza ye laavu gye mwamuwa wano laavu gye mwamuwa enkondo nyingi nagira ntuya Hope Shifah nakubira nk'akasimu balimbalimba tikanyikaozekuliruddaaya ngafutuka badalina bamekala yakubulako nadduka kati lwe mwasooka omuleeta mumala n'ababulako yeŋŋamba nsanze omunigeria nasooka mpandira omunigeria olunaku lulamba naye nga mukimu nafuuka yes okitegeeza naye mbagamba mumukuumira awo kuba tumanyi walala wamunoonyeza era bwe mwamufuna they contacted me ne baŋŋamba alina abanywa omakya yasiiba enjala nga mulaba enjala Kanyike nze tatumanyi nalinnya naye nga mugamba enjala ngaekuluma n'agamba nti tenuma ne mugamba kwatagera mufi nemuteerako yaddawo n'afunawo ekyokulya yakomamu mukaaga gwa kiro mukaaga nemutosiibye watakanyenya Kanyike okulaba abaana bange kati omanyi oluusi amanyi nyina ebintu bwebitegeera n'abantu ababaire bebitegeera naye buli omu asosigaza entegeerayo nze nga sinajampinga tukonklusion ekyeddogo aifasiddawonegatte mukugatta ebintu nasooka nendaba nga ayagala laavu namwakiseputinganga bwali
kyekyo kyennyini era nga buyangamba alina Kanyike mu training eyo bwemwagale bwakugamba nonsense say yes olunaku lutambule bwe bamugamba oba weebake munnaye nga baganze sisula mu bantu bagenda basula bakunaye nze mmanye sente byonna oza sibimanyi Kanyike tikisimanyi kwegali wano wadde ati ngagamba ati yasitunuzayo esimu baby surprise nazitandika nkwasa singa amaloboozi gonna kitezaso kebe yamama fiina yasooka nakwasa tekero mafina maloboozi ate gabakkirira kati okuvoice note bakwata natumiza wano ekiro nkyawano nti gaba directngamalayo balala oŋambye kangende nabe ku Kanyike era otuuse musanze olinga yambadde mukakanyike bagenze ne bakwenda nakanyika abuze wasanye banange naye nga manduba yamwe wali ku naye obusimu buyita nabagambye bano sigenda kwogera nakanyike nyina okusooka olaba abantu bonna engalo that's why mbadde siddamu message zo ombuuza ndi ku hotel tinimanyawo kagere tokyevuye wakubawo akagere natambulawo kubanga bamanyiwo kale switi wange naye gyebali yamubuze negwe katonda mulungi laavu yammwe nno laavu yammwe yekoze Kanyike nga sinnaba kugamba ddogo Kanyike gwamanyi oba muyina eddogo lyammwe ayotino naye Kanyike ku byayina ku bwongo ku 100 atugamba ku ayina ebyama byenga byesisobola mukaka bwanaawulira nga nsaanye iwulshare bwosharinga obeera owewuka ate tufuna solution munsi teri kizibu kitalina solution katonda tosobola kwetikisa kizibu oba tufuna oba osekeeyo teekayo jasitugiramu eddakiika 5 leeta ekirala twali twakamala okulaba wampa akafaananyi kanyiridde anyuridde nnyo twali twakamala programu yate ne tumulaba kyokka nono nampa nambuuza bambi ne mumwoleza netumugamba nabako nze manyi sente y'eddungu omuntu okukwata ekikumi kye oba kinaakikuwa bannange Rozeti nno nkuwambye naye nga Brian bambi abantu bano beebazeeko it's one way of God okulaga love mwebalire ddala awandi badde mpaka hanga nawe nange mwebale nnyo Brian ku mutima gwo sofa byoyiseemu ne byolabye okyakkiriza nti bakuloga oba gwe kiki kyolaba? Nze simanyi wabula ngikwasa Mukama Katonda. Gwe tomanyi? Nze simanyi. Omanyi ebintu ebimu Brian tuddako emabega wabawo amazima ge tuba twagala kukkiriza mu bulamu bwaffe. Nze for example bwe mba nnyina kye mbadde ngoba nga nkisuubiramu mukisa ne kigaana ngamba Mukama where did I go wrong? Nga nsooka nzira emabega ngamba gundi yampola ya 5 saaga musasula. Katonda ayinza oba ngezesa nnyinayo ebbanja lye nnalya oba kale omuntu yenna omukkiriza ffe gye tubitwalira. Kati Brian naawe olina by'osootula n'okuba tooki emabega nga tetunaba kugamba bantu because whenever we say dogo some people waliwo abancontacting aba roommate bo baani some people bagenda ku contact ku accusing banno bo wali okola nabo nga si bituufu bajja ku accusing abamu ba accusing already nze gye natwala surprise abamu abanoonye edda kye banjogerako nga kyababula ba accusing Shifah lwakuba ebyo tebikyanjuya nabonaabona nga ndi baby nkulidde mu kubonaabona nkulidde mu bigambo omutima gwakaluba ate nkulidde mu bivumo ne sente nzifunira mu bivumo omutima ne gukaluba
kati Kanyike bw'okuba ttooki emabega n'olaba embeera gye yava okutuuka kweno gyetuuseeko kuba nze nakuwuliza olina bakyala bano okweweesa message ne mala n'engidiriitinga nga baŋŋambye Kanyike yagwa eddalu takyalina kategeera nenzija ku WhatsApp nenkuwa message ne mala n'engidiriitinga ngenda okulaba gwe baŋŋambye mulalu aŋŋamba lwaki ompadde message n'ogidiriitinga ne mugamba hi who are you nze kennyini naŋŋamba this is Kanyike gwe wakolera surprise ewa ningamba akati ono nja kudiringa naye asoboka yali ategeera naye nga maybe ayinamu kali nti okwanedda yali ayagala bantu omuntu okumuwuliriza ne comfort and love and that's what you people did naye womutwala nti mulalu naye nga kigenderamu nti kimulalu kati sirina nnyo naye mune naddidde mu bukiro bwange ne mbaleeterayo ku matooke ne baleeteddeyo ku matooke ne karoyiko bangamba ne karoyiko ke Uganda mba mukagala nendetayo ne karoyiko ne ku matooke mpozi ni kesi bwe wabaayo nebbanja kuba mwakwatanga mu bizinesi ne mumuwa ebyokulya ate ngamba sebo nga ndi eri nange ndagira bulagirizi mumuwa ali akkute mumwebuuzise nagenda okugamba nti bambi abamuzira kisaaba abalungi abakuyambye Kanyike beera awo abo tebajja kuwa butwanga bo balungi nnyo nga baŋŋambye dda yanywesaako n'obuugi naŋŋamba nenywako n'abunywa wangi fine love how are you n'obunywako naye Kanyike weewulira otya Kanyike w'ebiseera ebyo n'owakati Kanyike oluli nali bubi nnyo kati omukka omukambwe mu maaso okyaguwulira obutwa obukambwe obwo olwokuba nti nafunayo ku ddagala liri muno ngenze ntereratereramu ate olimira olidde tereratereramu akatonotono so nga nkyalina peyini munda peyini egenda so nga nkyalina peyini munda nesooka weeyagale ne bwe banakuwa drip lukumi ate nga naye omanyi omutawaanya musumbuwa lwakubanga abaye Kanyike by the way ku research gyekkozeeko oyina weakness y'abantu okwagala n'obateekingamu for granted somehow ate nange nakulaba nga nkola surprise yo ne bwe najja Dubai n'oŋŋamba yakuntwalako ku kimere sajja kubanga munnange somehow oyina bwe wakambuwalamu nenkukatinga off kyova olaba saakumiitinga naye Katonda ate kino era yakireese n'atugatta aba ayina ensonga ze nze siwakanya Katonda era Rozet waŋŋambira tumugambye aleete akatabo covid test aganye biki nemmanya kati Katonda ampushinga kujja yes naye Kanyike mgenda kukusaba tebibaamu mpaka obunaku ne Kanyike ne lwetuddayo lwennyini simanyi batuddayo Saturday naye nze lwennyina okuddayo ne lwenzirayo nyina surprise je sinnamanya nti client ngenda mugamba nti ate saagala refundinga kasente tutuuka nyina okukola ekazo on that day ku Saturday that is 9 mbadde nsaba tuleme tteekamu mpaka zonna ogenda mmalamu abantu bano amaanyi abakwagadde ne bakwaacceptinga nga bw'oli yes Kanyike ffenna twagala laavu eno laavu bano gye bakuwadde gwe eno laavu abantu gye bakuwadde nayagala abantu bangi mu nsi omanyi lwaki nkulembeza nnyo omwana Ssemakula antegeera nze Shifah nnyina ekintu kimu antegedde oba mulalu oba yakula atya ye wange yabeera mmanyi kati bano abantu laavu gye bakuwadde ninza n'okuba nze ebbanga lyenzize ku ddungu sigifunangako aisweya kyankwatako bano abaana nga bankubira nga mbagamba bambi buli kyasaba mumuwe nga tebatunuulidde ssente zaabwe nga tebajja mu bizinensi okitegeera kati mbadde nsaba olwane tulabe Kanyike agenda okudda mu mirimu akole these people will be proud bagenda kusanyuka bakwenyumirizeemu ogenda bazzaamu amaanyi ate n'abalala kuba njagadde nkyalira abaana bano n'omuntu omulala amanye nti bwewa omuntu akagaati it means a lot nabawa voice note ya Kanyike ng'agamba bampadde ekindaazi ne bampa n'obuugi that chindazi made something in his life ekindaazi ekyo voice note yankabya ekindaazi n'ekikopo ky'obuugi omulala asobola oyiwa obuugi
kirina kye kyateeka ku bulamu bwe yafuluma n'asinka naawe aba Nigeria n'amana ng'asimanya oba yasanga kwegamba ebintu bya Kanyike oba yasanga mu Pakistan ng'ali nangamba nsanze ono kamugende ku TikTok omanyi lwaki yasanga nga Pakistan n'aba Nigeria n'abakolako omukwano he needed someone atagenda mujajinga kyeva nabagamba buli kyabagamba temumulaga nti mulalu mumulage nti mugezi w'amaanyi era mutuufu since then sinaddamu kuwulira omukko omukambwe nabagamba ne program temulaga nti mugirabe nzambuzize ebbanga lyonna Shifah oyogerako naye tewalaba programu ya Shifah ne mbagamba temukkirizanga nti mwogera nange mwana gwe kati wayagala nkugamba otukyawe omale Kanyike tayagala muntu mumanya nnyo kyekimuddusa ku bantu be yabeerangamu because they know him and there are things he doesn't want to accept ebyaddala nze abantu banvuma ku lulwo ne baŋŋamba sikkiriza buwangwa nti eddogo gyeriri naye nze mu Kanyike saamulabamu ddogo ne bampositinga mbu nagaba ebirabo ebiroge God forbid yes so bambi and think about the mzee gye twatwala surprise nagenda n'enkyalayo naye nga komenti zonna bagamulaba omukyalo oyo alabika kino alabika yakola kino kati Kanyike lwana those people bafune respect yaabwe back okitegeera ne bano bakwenyumirizemu babere proud nti at least we welcome someone kubira omuntu aleeta amatooke gaffe Mama Dubai ajeko the small one then the big one nakalala tugawe bano kuba bangi how are you love nange nsanyusa basanga nedda kubira motoka aje aye okay love kale bo benyene babawo omuntu mujje mulimu akasinga obunene then nakalala kaddakaawo then waliwo n'oli gayi Kanyike sebo yagenda n'amufunza omugamba ki omutegedde kasana yajjajja kale love amina kati Kanyike anyirira nyina akafaananyi ke wano nedda Kanyike abadde musanyufu olaba ayimirira bwati fe long time n'atakoowa Kanyike nga buli muntu tamutrustinga okitegeera abantu babalungi gye bali ate balina love and Kanyike kyoyitamu have been there before bali batukyayeeko bali batumenya emitima batudisappointinga we've gone through shit naye tekitukyayisa abantu because good people are still there ebyadda omanyi naawe emmere y'okuddungu n'akasente k'okuddungu omanyi akatanda omuntu okakuwa nze mbimanyi ekisooka nkolera yazisulamu ennaku eziwere okitegeera wanje yagimpa Sandra ng'asiima ate ng'ajja nannyumizaako bambi naye Kanyike nze nkubuulira abantu ne banaakola batya bali abalala okitegeera ne banaakola batya nga gwe toweerwanyeeko nakweyagala wanje kale love kale mukwano addayo ka Kanyike okitegedde okomewo okole oyina abaana abakuyita daddi essuubi ly'abaana abo lirimu ggwe daddi oba mami olina kuba superhero bye tutaafuna bye tulina owa abaana baffe lwana naye kati amaaso galaba alabamu wela ekintu okibeewala basi kiraba ekintu okibeewala basi kiraba nekakati ekintu okibeewala basi kiraba bajjemu n'akalala akatini kati Brian bula bannange Rozet jangu okigale wano tugende Brian yansuubiza by the way embaga yakusuubiza embaga eyani ala mutomo
yasiimanze ndi mukyala we kati andese wuuyo agenda ate era yakudduka nako yazirukako naye oyina empaaka olumukakkanangako omutima naye olaba bw'osanze abantu bano bambi tobeerabiranga Kanyike tobeerabiranga abantu bano gomanyi ffe omanyi bwe tutoba okufunayo just one personal rio baliyo bambi nze omuntu bw'abanga yavaayo nampa ekintu bampuliranga naddala Kanyike mu mbeera wo wali ofaanana okijjukira bulungi ne baŋŋamba katoozezza ku ngoye tuzaanise anaabyeko okiraba so Rozet nze ndi ready so kati munnange Katonda ebintu ebimu abireeta nga testi nayo gabano ababiri bannange nga we are blessed ne karoyiko mwegiri emikebe ebiri munnange bwe tutyo nageetisse nno nga waliwo abandabye ku nnyonyi ne bagamba Shifah oli loko weetika amatooke otambuliramu ekonomi munnange nze ndi loko and I love it that way bannange butono bannimbye tebambuulidde nti nnyina emigugu 3 n'enkola 2 ebyalagirwa bannange teri kutunda ne royiko mwali tweyanziza era kati gwe kobayizidde amatooke kati ngenda kulya ate ogenda kati ogende bajja kusooka kunfumbirako Brian Kanyike nze simanyi mpulyanga nnyina ebigambo byange byenjagala okugamba nnyina ebigambo byange ebyaddala no tetuli genda eri tugenda kugenda eri bani agi netooka wenene tujja nze bambi mwebale kisange ketooke nga lya bbeeri nerero njirabyeko nenze ku YouTube nenjidda naye weebale butatwerabira nampe ennaku ennumira omwana ono munange yabanga eyo laavu nno gyayagala kati teri ddagala lisinga eryo akatini akabadde kasula nakebweru bambi basaba naye kati nze mubuuza ova wayajja bulungi bwadde nga amadubayi kwagala kunyamba kati ngamanyi nti abantu si kyangu kyakutuukira ku muntu ndabayo nesoba kati amanyi n'amawulire amuwadde thank you Rozet naago gammwe bazannyo bannaayo akamu kabadde kamami Dubai kuba naawe oyina abaana eyo katwalaako ne bano basigazeeko 2 bene tugana kwa kakati nze mamdamya Shifah we done here ne katwambukako tutayokoona omukyala bambi bamuyita Irene eyawa omwami ono ekitanda yes naba Irene omukubireko bambi kijja kuba kiri fair mukubireko mubuuzeeko awo tugende tulabe omukubireko gira omulamu ani mbadde manyi gwagenda omukubira amukubireko mamu Dubai sebo ono yawa n'abantu rapeero Brian ngenda kutwala mu studio oyimbanga gyakayimba ayina akayimbako nafe atuyimbirako nayo studio eyo onaka recordinga otuusi atuwamu kapera ayagamba neka tulwaki weekyawa naye wabaawo ekisukako ensinga bwenjimanyi naye ate era wabaawo root cause y'ekintu kimanyi nawe nti wabaawo root cause neba ne Rozet siri kumpewo ekyo teteriki banfiirwa kale nsobola okuteerako omuzigo ya time oba wa 50 dirhams nze neyankote
Bambi Irene tumutumireko waneero leta akazindaala amugambe amashimi munange twatobadda n'abantu enkwe ettima neno osigala ng'okola kati bw'ofunayo omuntu omu bw'ati omanyi lwakwabaayo abantu abamu abatayagala baagala naye ffe kati ng'abaagala obbaagala tusiima abantu. Irene Bambi kinkoze obubi okuba nti tofunye mukisa gulaba Hope Shifah ngazze okulabako obadde part of ku bantu abanyambye naye nze kankwebaze mu kamera ojja kiraba neyanziza nnyo neyanzego okuba nti wampa ow'okusula. Thank you so much Katonda yabaako muli Kanyike ng'omukka agujja wala ng'ayogera so much. nze kyogola baŋŋamba nnyo abantu mwagala abalala ne laavu yennyini gy'owadde omuntu just omuntu omugamba n'ebigambo ebirungi ebyo aba byagalo by'oli era bw'onaabanga osiimye ng'okyagadde ojja kuwa Rozet oba Mama Dubai ekifaananyi kyo bakigatte ku kino kye njogedde ate Kanyike naawe otususseeko amagezi mangi olabika bulungi nnyo omuntu eyankolera ekintu ekyomuwendo kubanga njagala kamera mmanyi olage emmotoka eyo mubadde osula njagala ogirageko eyo naye enyirira Jali Irene nasulako mu mmotoka eyo for 2 days gyali waggulu nasulako mu mmotoka eyo for 2 days then nalyoka mpa ow'okusula katugende nga tunyumya kyokka Kanyike ate otususseeko saba tugattewo ekifaananyi tugattewo ekifaananyi nze sirabanga muntu alina mpaka baswiti mweraba bambi mukama akibabalire akanamba mukayina you can always say hello nze wendi ne bwoba olina kyoweetaaga tujja kuba twogera bino nti olina mwana Uganda oyagala visitingidde nga ngenda mukyalira omwana ate kiki nze nga nyina abaana b'abantu benkyalira nze nga nkyalira abaana b'abantu anti mugera ne mulekera abantu abaana Uganda omwana n'amulabanga ekizibu kati ate jasi omwana omuto Brian Bwongo gana amagezi gonna ogoonoone bw'otyo ate Katonda agenda okikubalira agenda okusumululira emikisa kasi tojjamu empaka n'owuliriza wangi bebi tunatuuka tutuuse uli ambulifuti enyumye tunatuuka tugenda kunya lifuti enyumye naye gwe olaba ne kino omumanyi nze lwaki nsekanga nalyo liba ddagala its health that is it kinekikyobulamu omutima nesigala nga nseka tukitegeera nsigala nseka we wano atulete n'emmere emmere egende wansi egenda ku ttu gitwaleyo ddiya bannaye Mama Dubai ngenda kukuba tubadde ogamba oti tugenda eno banesere bwamulesi omale kujjo this side yeah this side akitosoka mejona ko Katonda genda ngomukwano mususe naye tumala gayingirira yategedde nti tuyingira tubaveeyo tetugwa ku bantu nga banange yanguwa Shifah Hope Shifah kunoonya oba ofumba oba okola kishimi jangu yabaneze kunyana agabeze mvunyera omukka Janto wafuba
perfume. No problem. Shimi. Shimi, say hi. How are you? Irene mje mukalaite wano. Naye Kanyike kati omanyiti ale kati ye director ye producer. Mungu tako bugwi. Banange. Ye producer kati. Shimi. Rozet ngo bivaamu. Ebintu bino bibyo. How are you? Webale kubeera muntu mulungi. Kale bambi. Webale kwaniriza Brian mu mbeera embi gye yalimu. Kale mukwana. Hope Shifah Wanje olaba omukyalo ono bambi atubeedewo nnyo nga Nyondo Media buli wensinkana omuntu yenna talina wakusula kyakulya bikitu atugende omukyalo ono Irene mukyala Doni nako kayisizaawo obufunze omubwati mama Shimi ne mama Dubai be bana abakyala kasabala banyina kikuzo kyonna waliwo omuntu etaaga obwetaago bonna bagambirawo Nyondo sokoleta omuntu oyo bana abakyala biringawo balaba era ndi bisanyufu nnyo nabo bambi Omusoko mpeko mweba. Omuddemu. Ono nali simwebazanga naye mbadde muyita sister wange. Ono mama Dubai yamudagana nga this is Irene. Naye nga sikimanyi nti ate yampa okusula. Mbadde sikimanyi. Yakuwa ate n'otamulaba nako. Mbadde sikimanyi ate mbadde mulaba naye nga sikimanyi nti ate yampa okusula. Bambi sister wange kubanga sister wange anzidako bamuyita Irene. Nawe nsaba ofuuke sister wange byaddala. Ate kati waliwo okufuuka sister okusingoko. Njagala ofuuke sister wange. Namugamba ono sister wange kubanga naye sister wange anzidako bamuyita Irene. Era mugamba you are my sister. Thank you so much bambe bali ddala. Bali mukwano. Kale dia. Ne mulaba Brian bwawonyeemu. Omanye ekimuwonyeza love gye mwamuwa. bane bamwode love Keya gye mwamuwa. Mamu Dubai ngalabanga mwana mutali yawo. Naye ngolusa amunyiza bwera ngomuzadde wabera wamunyiza mu Dubai mutwavaako. Omukyalo yali very Yagamba jamuwowa. Banaye bambi bale kumuddukirira bambi. Kifakoze ekyamaanyi. Omulala tajja newetekamu ya tiketi visa. Ng'olina emirimu gy'oleese emabega. Nze nali manyi osaaga ne ngamba owaayi Shifah yayogedde kankole ki. Maama ndi muntu mukulu kati. Besides okula myaka, okula mu byokola. N'okula mu bantu b'obeera okolera so lwaki manjogera ekintu nga kyakwesoma twava myaka egyesoma tukola bintu naye bambi mwebale abantu tebaagala abantu first of all olaba omuntu aba tayagala muntu nga taliiko buzibu kati ate omuntu eyaliko obuzibu okitegeera bambi tweyanziza bambi nawe webale kulabirira baana baneeno webale babeererawo munange we celebrate people like you. Alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Kale bambi katukirire mukwano. Kale bambi tweyanziza swe tukubuza. Say hi. Say hi to us. Nalesa amatooke nga gabye naye manja y'amatooke. Sisuubira nti naamala emyezi 2 nga sizi. Omanja y'amatooke go. Kale bambi mwebale nnyo. Irene soko ndeko kugenda tekubeera akafaananyi wano kasi. Musimu empya. Nani ofuuse sister. Excuse me, I want to pick up that stuff. Okay. Oh, sorry. It's okay. Mami Dubai. Mbasala yo kapana. Irene one. Just a thing. Okay. Ndikulinga nkwata essimu ebyo byakanyike na recording essimu in fact na video nazikwase na iPhone wala izo nazo
eza Kanyike eza waliwo part 2 ya Bruno K okozesa siku kwete Achigale. Kwenyiga Shifah wedde. Sekugwira. Kila wansi. Mujebale mubale kwagala Kanyike Alhamdulillah kisa kya Mungu. Brian Madamu Nyondo nga nawola bisobola. Bana yo bale kusiima. Rozet we bale kola naawe. Mune Shifah ngezaako dda. Manyi si byangu pipa abantu bateeka down. Ayayayaya. Tobifaako. Obamanyi. Nze tukikole ekyo kyokoze nange. Eradde nnyabo. Yoga tukikola. Eradde nnyabo. Bulungi. Mujebale. Mubale kuba. Shifah nange kankubuzeeko eradde nnyabo. Mujebale. Nange omwana wattu era ddala muganda omulala wakakanya. Akakanira ddala Shifah. Wala sikikiriza. I'm used to this. Shifah. Wali obadde manyi bed space? Kata neno njigira. Wano wetwangalira bwe tuti. Nze sina mbeera gye sisobola kyoba omanya. Omuntu obeera mu bed space nodde Kampala n'ogula poloti. That is it. Nozimba ennyumba yo. Ento ojja kunonya ssente. Okitegedde kati eno omuwalabu omulage ki? Omulage buliri nti osula bulungi, omulage emmotoka. Okitegedde. Kyonna kyogenda kumulaga kituufu. Kata neno njigire wangu. Era the sweet. Kale. Mujebaleko. Kale. Namwe mwebale kola. Kanyike. Kanyike Brian. Kanyike Brian. Kanyike bayedira ki? Simanyi. Kanyike na Kanyike. Owembogo nenga wambogo. Kanyike. Oh. Brian. Jangu. Eno waneeno mama Dubai watukiza abaana be kino kiri omwana waliwo bukiremye namuleta mwana amusuzaako waneeno yakikola atyo okubeera omukazi ali beautiful in and out. Aha naye abaana bangi babuuza ne bagamba naye omukazi yagenda nayeruka munda ne kungulu nayeruka. Bagambe nti nno kikola tekirina kyekikujja kuba yinza olowooza olina obulwadde bwofuna okubeera nice. Okukikola tekirina kyekinzijjako. Abantu baba bamanyi munaye okweyisa obulungi. Si birungi olaba madamu Shifah naye nabonabonako wano ku ddongo. Kati embeera gye naye tematesa sijagala giramu mwana mulala agiyitanga. Ensonga lwaki nagamba Allah Katonda kenina wati sikanzirizako ku bantu abasingako bino ntutukolera Katonda. Amiina. Brian. Kanyika sirane wali agamba okugira. Brian jangu. Wala agamba zira ne Rozet bebake eno. Yagamba musulenga wano. Ngo tebano tebamubba. Basuleli. Yasoka kale nasulako eri wa Irene. Ne babbe simu nasulanga wanika emifaliso. Ngamba bajibba wali eri bajibba wali kati wano nalinawo ngalo agenze ne ngamba akamudize ddala. Tuli mbuliribwo. Gano ge makaga. Ne coach. Ochitanda bed space ebanga ku bitano. Ebinga ya meka. Kino kya wansi kya meka. Bitano walala lusanvu. Ne wala namba wano bitano then walala lusanvu. Okitegeera naye omuntu n'awaayo n'agamba.
Pambi ya Irene mukama. Tulabye tusula mu apartment. And this is okay by the way. This is very fine. Irene, there is nothing wrong with this. Kasita tunonya mmale mbebe. Okitegedde? Nodde kano ogula akataka. Temufa ku bantu be babajajinga tebikola ate abantu ababo obubi. Be bantu abastopinga ne bajajinga abalala balina kyebaliko. Kati Rozet abantu bagenda ne batuvumira ku era nze ngamba omuntu nvuma naye ng'olaba video naddala ng'ogimazeeyo. Giraba ogimaleyo gwe vuma itizoko omwezi guggweko then wali tulaba ekitako. Yes, ebintu tulina faako. Kati mumanye ebintu ebyo kati nze nyina akedde okunvuma munsanze mu hoteli. Oli anvumye nakola ka video simanya mbulaba housing kati yataddeko comment n'agamba naye ng'oli kibi. Sasa wembadde nene ngamba bino bye banvuma nti ndi kibi ate wali omwana omulago bagenda obivuma awulire bubi addukene ku TikTok kati awo nenkola waka video ne ngamba abantu gwe post oyo ye muna Uganda kati oyo ali awo alaba video wesesa yasuze enjala yalowooza mbuno enjala ye yasuze yegwe yagimuleetedde okitegeera so that is life abantu balime putting abantu bala ate kiba kikuleese kunoonya kiddako bono bwe buliri bwange omukyala Irene bwe yampa tukirire bono bwe buliri bwange Osanga mu kkubo tukomawo okulaba wembadde ensula wamune mama ate waggulu wamune mama Dubai atudde wano n'Ennyondo atudde wano wanyuma waggulu eyo gye nasinganga okwagala ne Brian webo oli otya ngenda ntereramu kuba nti abakyala bano babadde banyimi n'olabye bongase n'abantu abalungi Brian ongase n'abantu nze manyi okujja wano bulijjo bayazinye so twagala mve wano nti ate they are good people mu mateeka mu bitiibwa sawa 12 zaawezedda kati ku mazzi tudduke munywe amazzi g'ebulamu kati naye wasiibye dayiro kutidde tobalabula saagala balabula bagambe tunoonya mmane Brian olinako abantu bameka abali mu kulaba bannange saagadde teeka live ku gundi saagala abantu kulemesa kulaba video ya Rozet video tugenda kunywa ku mazzi Brian kuliko bameka katusuubire nti amazzi gano gasabire ekyo nakyo kiveewo Mami Dubai kagasabire Mami Dubai sabira amazzi gano kankituulire ya Rabbi abatalina bugumiikiriza tuganywedde oyo bamuyita Rozet soka tugirinde amina bismillah omukyalo ono gundi nze sigiwulidde gyogere nnyo bismillah amina eno ye Dubai bulabe nakaluma Dubai jo mwebale munnange kugondeza Brian bulamu abantu bagala ali bulungi bagala ina naye mba acceptinga bwatyo omukyalo ono alla mmoja asinga okwagala mukisiibo muno mukama amuwe ssente kuba bambi bwazifuna era zigasa abalala kyangu obudde eno ya wano ya Uganda mama Dubai nga batulabiridde abatuwa ku byakusibula ku kabibi no yatugambye temugenda tukeera nafe tugamba owayi tugenda tulikaweta meloni amazzi mwebaza so we go tuletedde amatooke bambi tweyanze